Abakungu okuva mu yafeesi ya Kaliisoliiso olunaku lw'eggulo baagudde mu ngeri ya kibwatukira ku ddwaliro ly'e Mbalala era mbagirawo ne batandika okulirambula. Nga bakatambulako ebigere nga biibyo baagudde ku njatika eziri mu bizimbe ebimu. Ebyo nga bakyabigumidde okuyingira munda kyayongedde okubabuukako bwe basanze abalwadde bangi nga beebaka ku ttaka olw'omujjuzo. Are sleeping on the floor. Others are right here in the tent, and yet they are patients. We also identified cases where some medical officers ask for money to feed these people, and that it is ranging from between 500 and 700,000. We have identified them, and we have chosen to give the names to the director of this hospital for an appropriate action. Eddwaliro lino lisobola okubeeramu abalwadde 270 bokka, wabula mu budde buno baliyo 554 nga waliwo n'abamu abaweebwa ebitanda mu ziweema. Ekyuma kya X-ray mu ddwaliro lino tekikyalina lutambi kugenda bifaananyi bye kikuba era ng'abalwadde tebakyakikozesa. Kyokka abaddukanya eddwaliro babuulidde aba ofiisi ya Kaliisoliiso nti ekyuma ekyabaweebwa kifuba effuffululu. Our monitor that came with it cannot work. It came when it was faulty. The films that came, they are expired. They don't even print. When you take, they don't take anything. They don't come out. Bwe batuuse ku kyuma ekyekebejja munda nga kisinga kweyambisibwa abakyala ab'embuto ki ultrasound scan baguddewo ekigo kubanga bukyanga kituusibwa mu ddwaliro lino tekikola nga yadde ku mulwadde n'omu. We found out that government delivered a brand new ultrasound machine which has never been deployed. That new ultrasound machine is kept in one of the rooms for a simple reason that there is no space to deploy it. Nti n'ebyuma ebirala nga CT scan abalwadde babisasulira ensimbi nnyingi okuva ku ezo entongole ezisolezebwa mu ddwaliro. This was the first regional referral hospital to get a CT scan, and that was in 2013 or 14. And by then I was not yet here. The communication by then was people should pay for a CT scan, and they pay maximum of 200. Maximum of 200. Last week? Where are you? Wali. Omanyi omuntu gwe wawa ssente? Bwe mulaba mutegeera naye simanyi linnya lye. Nali tozo mbasindika wali. Okutuuka nekati siina yadde n'empeke neeki. Makyagano bakedde kale bagenza okunkenera gundi na biri munda wali. Wajjanga ki ekikuluma? Munda ebiwundu biri mu munda. Bano basabye abakulu mu yafeesi eno okuboogererako eri abakola okusalawo okubongeza ku mbalirira basobole okugonjoola ebizibu bye balina. We still had the meeting under the tent. We had the meeting on a veranda. Actually, it is good that this kind of team is here. Maybe in the future to add a voice on this. We are overwhelmed. Okusinziira ku Dr. Deus Twesigye, eddwaliro lino buli lunaku liweereza abalwadde abasoba mu 600 abajja obuzine badde ewaka, so nga basulawo buli lunaku babeera wakati w'ebitaano ne 507 nga mazima ne bwe baba bandyagadde okubaweereza obulungi tekisoboka kubanga abasawo be balina omuwendo gubayinga.